Kyagulanyi akalubiriza mu politikisi abantu bangwa no nze ndi wa byabufuzi naye tewali mukulembeze yali akalubiriza bannabyabufuzi bawano byabufuzi nga Kyagulanyi kuba abamu basooka ne bamwandareetinga nti oyo muyimbi bagenza okulaba nga byakola biri beyond abamu ne bagamba nti oyo amanyiddwa mu Buganda bagenza okulaba afuuma ebweru bamuyita wano bamuyita ne betwali tusukkulumya wano nga teri abamanyi ate n'abalala n'abakwatirako wabaako wabateeka ne bamulaga nti bakiro n'asooka abateekako ate ne bakuba enduulu tuli mu bbanga kati twe tulaba wano politics engeri gy'amuzannya tojja muwa ssente era ikyeva olaba nti kati ffe ng'abali mu paalamenti buli kaseera tuba ku nninga kuba okimanyi nti nti oliko big brother akulengera nti owaaye nakulabye wali eri ng'otaddeko loobu naye nkulengedde era kye bayita okulabisa politics takalubangako ow'e Uganda nga bukyayingiramu Kyagulanyi nze nkugamba tokyalina gw'ozanyira ku bwongo kati osanga ne fuutu soja ng'asomesa profesa ebyobufuzi nga profesa azuukuka buzuukusi wabula nze neewuunya Omusamaliya asasula omuntu amukubye empya akasiimo kakati ebyo okuba emiggo n'aseka ntikwata akasiimo musaddeyo Musamaliya ebyo bibeerawo mu politikisi kubanga ne mu biseera bya Piraato ng'agenda waliwo okutta Yesu walingawo abasajja ab'ebirevu ebingi Abafalisaayo baalina enkola zaabwe bwe baalaba Yesu ne bamweraliikirira nnyo ne bagamba omusajja ono azze mu politikisi waffe mu byebufuzi byaffe Abafalisaayo genda osobe ku Bayibuli tewali beesinga kweraliikirira nga Abafalisaayo mu kuzaalibwa kwa Yesu ne bawulira nti agenda mu yeekaalu n'asomesa ebyo kati bano Abafalisaayo baalina kalica yaabwe nga yeetambulira ku nnono ez'okufera okulimba okusanga abakaaba ne weesiiga loofu okuvulira abantu ekirala emisana ate ekiro n'okola kirala okukola ng'amadiiro ono bwe yajja n'agamba nti no twetaagawo integrity mu church Abafalisaayo ne babigiranga nnyo nga bakambwe ennyo ne mu politics mulimu Abafalisaayo bwe baalaba omusajja ono ng'azze Kyagulanyi beeraliikirira nnyo Tazene kitale kigendo kumulisa ebuziba buli ngera bwolaba nze mbeera mu kyalo ewaffe mu kyalo tulina ebiyenje okuba tekuli ttaala ebiyenje bijja kubba ulosugwa ne bitambula naye bw'olubiga bwoti ku switch wa pa negaaka na buli kiyenje kiteekayo emisinde goga ekibadde bitudde kubba ulosugwa kali Kyagulanyi yanyikako kuwa pa tutandise olaba ebiyenje webituuka Wekapala omusajja nga yasoma amateeka naye nga tamanyi kukakuta kintu kiri mu mateeka akyatukunamya nze ndi mu byabufuzi akyatukunamya nze raba ne mbadde nga mbagamba nti ne bw'oba weefuula ategeera ennyo ow'ekitalo ono si wa bulijjo ono si wa waliwo omukulembeze gw'olaba n'onyooma bano abazze nga bajja n'ayogera birala n'agira birala nga politics we bamunoonyaamu bya bugagga byaki naye kino okikuwulira Kyagulanyi si wa bulijjo nange namulaba Abe Dawuda enkola ye ey'ebintu mu Uganda n'ebweru wa Uganda entambuza ye ey'ebintu n'ensengejja ye abamu balowooza nti agenda okwisa statement aba yagifunidde awo nze njagala kubbirako Kyagulanyi agumiikiriza ne bamutwalya nze njogera naye ne bamutwalya lipooti naga mumuwa obudde abamu ababadde balowooza nti ate bagezi nnyo buli avaayo okwogera ekigambo baga nti ono bulijjo gundi musiru naye bw'atyo ono naye bulijjo busiru bw'atyo lwali ne bannamateeka avaayo okwogera bulijjo ono gundi musiru bw'atyo bulijjo ayatukumbira mu kitu naye musiru bw'atyo kakati abamu twabawadde amagezi nti bw'oba toli mweteefuteefu eno population yanjawulomukko si eri mugundi mu DP waweeyo mu politics w'emabega obadde nga bw'ofuweeta oluzungu ennyo nga balowooza otegeera ng'oyambala essuuti n'okyusa nga bagamba oyo asaana bwa pulezidenti ne bw'oba na mutwe mukalu bw'osuulayo obukunkumuka nga bakuyita malayika naye ono politics wa leero ono yakyukidde ddala nange buli lukyenkya ku makya nga sinaba kubaako kyenkola nsooka kwetegereza trend esoma etya kubanga nyinza okukwata omukutu ng'ate trend siweekola ki siweesoma ate kati tokyalina gw'osiiwaza
politics wema begobadde ng'osirwaza omuntu babadde bangu bakuzanyirako lwa nsonga tewabadde kitangala kibalengeza buzibu osanga omuvubuka atasomanga ku mateeka n'oyogera ne bagamba ono looya ne bakulizoninga n'ofulumawo n'oga ye waakiri ayogedde ne byennasoma oyinza okujja n'ebitabo byo nga weenyinyimba otyo manyi looya ayogera yeenyinyimba anti kati nkugambye ng'akeneka ng'ajooga nkugambye ennaku zino bagamba atayogedde teyejjusa asirise teyejjusa naye ennaku zino waliwo abantu avaayo n'ayogera nadde ewaka ne mukazi we n'amugamba mwami lwaki otuswazizza bwotyo ne baakola naye ne bamugamba nti owaayi okunamye nga nkobe omanye enkobe bw'erinnya omuti ekunama nnyo kusinga ku nkima kati wetuli mu 21st century tokyalina gw'osiriwaza osobola oluzungu lwoyogera masuuti go gateekeko naye tukubuuza kiki ekikuvaamu era ne bwogenda mu lumbe ne bakuwa akazindalo tebakuwa nti ove ntionalebo nti olikuva miliyonalebo basukka kusengejja biki ebikuvaamu ono ayogera kulya ono ayogera kukuuma kifo kye kubanga politics gufuuse mulimu